kino we kituuse kisusse gavumenti eveeyo eyingire mu nsonga eno ekomye obubbi bwa ssente mu banka. Eno ensonga nkulu nnyo ekwatagana ku ssente ya muntu. Ssente ya muntu gy'akolerera gy'atuuyanira. Gavumenti eveeyo eyingire mu nsonga z'abantu ababba ssente mu banka. Tugenda kufiirwa tukomewa. Ababbi bafuuse ababbi, ssente zibbibwa ku akawunti, ssente ne zibbibwa ku mobile money, ne zibbibwa ku Airtel money. Kati wa ewatuufu omuntu wayina okutereka ssente ze, ate nga ababbanka mu balaba bajja beesuukunda nga we bakaka abantu okuggulawo nabo akawunti, nga we bakutegeeza ebirungi ebiri mu akawunti n'okutereka ssente mu banka zaabwe, era nga we bakugamba okutereka ssente mu nnyumba si kirungi. Ababbi bajja kuzingako bakuba obuyondo ssente bazitwale. Nga bwe bakugamba okuteeka ssente mu kasolya waggulu ku nnyumba si kirungi. Munnange enkuba weetonya, ennyumba weegwa, era nnyumba wejja, muggulewo akawunti naffe. Ate be bantu be bamu be tuwagira, ate kati be bavulungutanya ssente zaffe. Kati kino tugenda kukikola tutya? Tugenda kuloopawa. Omanye eggwanga lyaffe erya Uganda kati mulimu abantu abasiimuuka ensonyi nga tebayina nsonyi yadde n'omulundi n'ogumu. Ekintu kyalaba nti nno kiteeka abalala ku bunkenke, ye libeera ssanyu lye n'ayongera okukola ebintu eby'ekigwagwa, ebintu ebyonoona obwonoonyi, ebintu ebisiga obukyayi mu bantu. Yenze Sheila Adita. Following a page eno, kwata ku link jangu ku YouTube channel yange ntekayo obutambi nga bwe buti, mujje mubeere nga munneegattako. Ffenna akatambi twakalabye aka Equity Bank. Omusajja yavuddeyo n'alaajana nga Equity Bank emubbye ssente miliyoni 10. Omusajja n'agezaako okwekubira omulanga bamuwe ssente, wabula bonna ne bamuviira ne bamulekera asikaali akuuma obukuumi banka. Si gwe mulundi ogusoose abantu nga beemulugunya ku Equity Bank. Naffe tugezezzaako obbawolereza ne tukwowa, wabula ng'ate nga kivuddewo ekyo bbawolereza. Iffe abatereka nammwe ssente tugenda kukola tutya? Ffe abatereka nammwe ssente tunaasobola okubeesiga nga buli ddakiika mmwe temuggwa mu butambi, temuggwa kwogerebwako nga ssente we zibula ku akawunti. Tugenda kukola tutya bwe bibanga ebyo bye bitandise mu banka zammwe? Ekintu kino kirina okukoma mbagirawo. Bwe mubanga mu banka mwennyini mwe muli abantu ababba ssente nga baneno ba accountants, nga ba managers be mulekawo aba banka nga be bakwata mu ssente z'abakasitoma, abantu abo mubanoonyerezeeko, mubakoleko mbagirawo, ate era mubeere nga musasulira n'ezo loosezi z'abantu ze bayingiddemu. Kubanga kino ekintu kyali kibaddewoko. Waliwo banka emu mu ggwanga lyaffe erya Uganda era bwetyo bwe yafiiriza abantu enkumu ne ssente, nga kwe kuli ne maama wange essaawa zinene omugenzi eyafiirwa ssente mu eyo banka. Ssente enkumu ze yali aterekedde emyaka n'emyaka ne zimufa. Ekyo tetugenda kubanga tukikkiriza. Bannange muleke ssente z'abantu, muleke ssente z'abanaku. Tutereka ssente ezo nga tuyina ensonga, nga tuyina ebigendererwa, wabula tetuziterekera mmwe ate era kuzikozesa. Waneno wennumirirwa baganda bange abakola ku kyeyo. Bw'oba nti gw'omanyi nti oyina ssente mu Equity Bank, tandika okweraliikirira. Ku mbeera eno eriwo na biki ebigenda mu maaso ssaawa zino, wandibadde osala amagezi gonna okulaba nti obusente bwonna obujjayo. Essaawa zino banka zino zitandise okutulaga nti okutereka nabo ate era si kikulu nnyo. Kati awo ssente tuzijjengayo, tutandikenga okuzikozesa. Ssente tozipulaningira nga ziri mu banka, ssente zipulaningire ng'ozirina ssaawa eyo, era ozireke zikole ebintu ebirala, oleme kugenda mu loosi. Bino ebyokulowooza nti otadde ssente oterese, munnange abantu baneno batandise okutukwata obujega. Mubeere nga bujjayo ssente zammwe, naddala mmwe bakadaama, simanyi gye mugenda gowinga. Mutandike okweraliikirira, munoonye engeri yonna ey'okugjayo obusente bwammwe, otherwise obusente bwammwe bugenda gendera bwereere. Omu ku bba ayinza okugamba nti ne abafamire babba ssente. Nabasalira amagezi ku bafamire. Buli w'oba osindikanga ssente, sindikirako
omutemwa gw'omuntu gw'ogenda okukozesa kaŋŋambe muganda womuwenga ye emitwalo 2 buli osindika ssente omugambe enkolera kino naye ng'ogyeko 2 ogamuwadde oba 3 ngagage mu nsawo mbuulira wanaabeera n'ekinyegenyege ekibbaziri ennyingi z'omuwadde bannange yessaawa eno twebeereremu ebintu by'obubbi tetugenda bigumiikiriza naddala obusente obwaffe bannange mutuleke abantu ba bbanka mutandike okwekubamu engalo mwetunuulire mwekubemu ttooki mulabe ekikyamu kiririddawa ate era mukigonjoole mu bwangu